onkyayira eddala ddala complete kedi really amazima gajeni kedi kisoboka kisoboka really nsobola sobola katonda mukulu sisobola kwogera mazima sisobola. Banaye mukyala Nsubuga here kansubire muli bulungi. Waliwo reality gye njagala twogereko ng'abakazi. Waliwo ensonga omuntu z'olina okukkiriziganya nange wadde ompagira oba tompagira, wadde oli mufumbo oba toli mufumbo. If you're not ready for certain things, don't get married. Si mu bubi. Don't get married. Kyekisooka. If you're not ready for the following things byengenda okugamba, togenda mu bufumbo. Abantu abamu mwangu okuyingira commitment nga temuli ready. Just because you made a mistake, you got pregnant, nga bambiyise nogamba akanyingireyo, which is not right. Commitment yali baddewo nga ddala owulira oli ready to meet certain things. Bw'obeera mu commitment n'omuntu noga kati ngenda yingira omuzigo w'omuvubuka gundi ogenda kukkiriza ekintu kino ekisooka nti agenda kuba musajjawo. You will never be a man in that man's house. Mukwazi munnange. Bino bintu byetwerijjalijja ebimu mubireke. You know the things women say here mu comment section nogamba anawandiise kabandabe. Tolibeera mukazi mu maka ga musajja. Olibeera mukazi. Regardless. Oyina ssente oba toyina. Otherwise abasajja tebalisudde ngawo bakazi balina ssente. You know? Ekirala bw'obanga tonnabeera ready kugamba nti omwami leero mulesa atambule ebibye tozaala. You know why? Soka wonjeyunge relationship yammwe mukuba ebbaala muddewa nga wadda. If that is what you want, awojja kunyumirwa later ozaale ng'ogambye byonna mbirabye. Relationship sooka oginyumirwe. Ekirala tudda mu reality, tuve mu firimu. Mulimu ebintu byomwogera abakazi nga muli mu Nigeria bino byemulaba simayanga butteremundo bwemulaba. Once you give birth, there are things ebigenda okukyuka mu relationship automatically nga tebiriko nakula nga tewali nakulagidde bikyuke byokka. Gwe yalinga awoza wane weekend don't take out, ogenda tandikira mu kusabaza ki za pampa, ogenda tandikira mu pampa. Like wabawo ebibabizze. Waliwo kye bayita reality in parenthood, motherhood, fatherhood. Nga waliwo reality egenda okuhiikinga nga mwembi babiri wemuli naye ng'obuvunaanyizibwa bwetaaga maama. Mbuuza butya muzadde omwana, tuyina engombe egamba omukazi nga yakamala okuzaala olwoka time awo otuulira nga tugwa eddalu, temulimba weekali nga wakamala okuzaala bimanyi okutabuka nga you need support. Naye muganda wange support ogyetaaga mu ngeri ki? Sometimes wakazi mubeera too demanding. Oyagala omusajja aleeta ebimuli, oyagala omusajja akuwa ebirabo, omusajja yomu oyagala asitule omwana, omusajja yomu oyagala afumbe, omusajja yomu oyagala akuyambeko okwoza engoye, omusajja yomu oyagala bwava ku mulimu akwate omwana gwe weebakemu, naye ate ng'enkeera yakeera okgenda okukola. Ayina osasula rent. Like this movie life gye muleeta mu reality tesoboka. Kyova olaba nti no ne baana abazannya firimu zino zennyini bw'ogenda n'ogenda mu reality lives zaabwe, they are not married abasinga, simply because baagezako okutwala byabazannya mu firimu. Director byabeera directing nti wano kulisayo omwami, wano omwami w'omwana omukyala haaga situla ku mwana. Waliwo kye bayita reality nti omusajja agenda kudda ewaka akooye, ayagala okwebaka, enkya alina okukeera okukola, nga muganda wange ne woonoba owulira omwana akusuula eddalu, gwe mwennyini ogenda ogamba waaye yeebake, ate enkya alina okunoonyeeza emmere. Izo reality zenkugamba zolina okukkiriziganya. Kasita okkiriza n'ogamba nti ogenze kufumbirwa. Kkiriza nti time egenda tuuka nga tokyatambula na musajja wo nga bw'ali otambula naye. Yes baba. Hey baba. Bye. Kkiriza nti time egenda kutuuka nga tokyasobola kutambula na musajja wo nga bw'atambulanga naye luli. Mu mwoyo mulungi si mu bubi. Let me give you an example. Nze waliwo time yatuuka nga mwami Nsubuga agenda out. Nangamba butugendere mugabo. Nze atunula bwenti. Ng'oluto olukuze lukomeere mugamba mukwano ne baba kubwana.
Sometimes people need their space. Kamubenga muli baagalana. Chovola lukera kumcha ngamba girls day out ntambudde ne ba girls. Mwamisuga naye natambula ne ba boys wababa ina watabayina nasigale kana abaana be. Togenda kubanga otambulanga n'oyo omusajja buli wabeera mbu ye lwaki asigadde akuba endongonzi wano namuzaalira okuzaala tekugana musajja kubeera who is supposed to be. Wabawo ne life gy'aba alina okulivinga nga tannagikoowa naye nga mwayangwa bwangu y'okuyingira mu commitment eno empanvu eri neneko. Marriage is too big. Marriage is bigger than sex, taking pictures ziri mu ngoye zizimu, posting those things on social media, because more reality chebaita relationship you can't even post it on social media. You can't, believe me or not. You can't. You can only post those things when we take a day. Hey, tunula wano. Hey, do this. Oh, do that. That's the truth. So, bakasi banange ebintu ebimu tulekera okubeera tu demanding n'okulowoleza obulamu obwaddala nga tubulowoleza mu film. Kiriza obagaana. Obunaku lugenda ku ky'omusajja afulume mu nju nga tatambudde naawe. Kiriza obagaana. Bw'anaabeera nga ye breadwinner nga gwe tofuluma waka kugenda kukola. Kitegeeza obuvunaanyizibwa obusinga obuwaka bugenda kubeerako. Naye asigaze obubwe obw'okumakinga sure nti bwe mupangisa rent ali paid for, omwana amata weegali, pampa weeziri, emmere mugirina. Talina kwesalako mikwano gwe simply because yawasa. Ate era nawe tolina kwejjako mikwano gyo simply because wafumbirwa. No. Do not make lives hard for the both of you. Don't. Buli bwe mwagala okukaka embeera zino bwezi kino kubeera tu demanding, mwagala obulamu obuli so perfect nga namwe bennyini temuli perfect. Ffe bennyini abakazi tuli perfect. Gye biggweera nga mufumisa abaana b'abandi mwesse, because I've seen comments tugenda basalaasala mikwano mwewaga. Ennamba y'abakazi abatta abasajja y'entono. Bwe munaleeta eyo embeera abasajja bagenda kubakuba. Bagenda kubamenyaamenya. If you feel tekikyakola nga bwe wali okirowooza, move on. Quit. Okyasobola okugenda quietly nga toyombye na muntu togudde muntu mu bulago. Naye tulina eno embeera ya oyagala omusajja abeere 100% perfect. Ofumbidde omusajja mulimu age bracket yemu. Mu age bracket yemu ne bakubuuza gwe fifi olinawo ki n'ogamba abantu nina omukwano gwange omungi ennyo. Gwe wafumbidde okuganwa naye ali mu age bracket yemu. Omwagaza ennyumba, omwagaza emmotoka, omwagaza abeere romantic, oyagala abeere buli kintu. Naye nga gwe kyoweewaanyisa ky'olina gwe mukwano gwo. You demand too much from these guys. You even scare them from okudde waka. Omusajja tuko tugamba ne kansuleko mu mikwano gyange. I had a friend agenda kulaba kana akantu agenda kuseka. One time nabukula tank kigundi ky'emmotoka y'ekibuutu ne mugamba yo what's up chichi otambula na boutique nga ayina obusenya ayina boxer ayina amasati ne mugamba what's the problem nangamba fifi omukazi ayomba ankwatira amataayi ku gate. Abantu bakulu babiyingiddemu balemeddwa ne mugamba kasita relationship eremu ababiri totawananga kuyingiza mu bantu balala nabo baba tebakyagisobola. Ne mugamba naye akwatira kyamataayi nangamba simanyi kye nakola. Kyatandika ku lubuto ne bangamba bwe wanaazaala bijja terera bwe yazaala kyagetinga waasi. But because omukazi ono yalina abaana gayi yajjamu ebintu mu nju ku lw'abaana abeere mu mmotoka mpaka we yavuzimba ennyumba ewalala. My friend, sorry I've used your story, but we always talk about this. Nangamba omukazi ku lw'abaana kamuleke gyali. You demand a lot. Because kati okay wazaala, so what? Nejjukiramu kyali mu bulamu obw'okweyiiya where you have a landlord. Muyinawo newcomer atayagala kumanya oba muyina ez'amata oba muyina eza pampa ye aba abyetaaga. Nti ayina kwongera kukola. Naye ate ne mu kukola ennyo temuyina kwejjako bulamu bwammwe ng'abantu. Nti omuwala agendako out ne bawala banno. N'omusajja agendeko out ne basajja banne. It's not a must mbu kutambula na musajja all the time. Because I don't know nzobe ebintu mbirabula. Even if I move out with my husband nasanga bakwano be mba njagala banyumye ebyabwe mbozi yabwe nga sigiri mukuba sigimanyi sigitegeera. Nange wembeera n'abange mbinyumye nga tabiriimu. Naye mu busaba bingi osubumbira omuvuka yenkana ne mukulu wo
nga ne mukulu wo talina wadde eggaali naye nga dimandi zoyina eno omusajja nnyingi. So tukyukemu tumanyi nti tulibeera basajja tulibeera bakazi tho tokkiriza tikubeera mukazi n'oyiikirizibwa bw'olaba kiganye tambula mu mirembe. Lwaki otta? Lwaki weeteekako ekyo ekibi? Nkimanyi mugenda nyiiga naye byebyo kansira ekiruddu.